tukoma wenu kyajamye naye yakwate kubo najja omusajja gwe nasanga wano tumuyita tutya so kumbuulire atandise olugezigezi oluguju mukyala wange nagagwo mpita ki ko nne nkuyita mukyala wange okuva ddi andi byenteekamu mbiteekamu nkuyita ntya kozi wakanteekamu meka zogamba ontaddemu zoyogerako zeziriwa zogamba onteekamu wulira abakazi kakati nnyabo ebyange naawe bikomye leero ate byaliwo oko byali bibaddewo oko omukazi gwotaddemu miliyoni eziwera 5 nagamba ekyo muddamu abaddala kuba amanyi abasajja alina bangi ne bwona ogenda takwagalangako lwakuba muli temuli abakazi babaagala kyajami yali amanyi bamwagala siya nkulaba ojja kwereetaleeta naye nze siri wa myaka gyo noonya emyaka gyo bambi noonya bannalubega gyo emyaka gyo tozungira mbaana babuwala banyirira musiriwala noonya bannalubega gyo emyaka gyammwe musiriwala yamulangira nga kyajami alina ogenda noonya emyaka gye gye bandita egyo yawulira nga yeddemu amaanyi n'abala emiliyoni ze yakamuteekamu obusente bwange kalenda ne busubuddemu muwino baana baleeta mukenanyirira singa nakola dde amagoba laba omwana oze miliyoni 6 zonna amagoba agadde omukazi naye kambadde simulekera kameeza ebintu by'obwenzi amagoba g'obwenzi byebyo oba eno nassene notandika okwejjusa nga n'ebyo byafadda nga ne gobadde ozimalirako talina kyakuyambe kakati kyajami akuba akafaananyi agezaako okubala byo byowulira abasajja natta omuwala kakati nno bano abakazi abali b'ensimbi akukwata omutima nabanga agulina wano oba bano abakaki nobeera ng'obulamu bwo bwonna buli ku ye naye ng'akunyuunyuuta katugambe nga bwolaba enkwa ku nte oba ku mbwa embwa ewulire bagifuuyirira ngerowooza erikirya kumbe baginywamu musaayi kati abawala abwe batyo babeera abaagala okuba nga balya ssente kakati agala kunoonya abalina enkota za ffene kange nenoonya ku baana abobola abalina ne livansi ezitakulira embalala naye kati kino kinde miliyoni za 6 livansi ye muserebera ekitundu ekyokubiri ulira ini sewa akasimu wadde agala kaboga naye tojja kaboga segeeza ogaba ogabulula nabyesonyiye munnanga ate munna ekintu kyoyagala kikuseeza kati akasimu katwaliye nkatwale wani ngaate gwe njagala oli wano nze nateekolakoleyo nga alina ovevenga mukwano nkwagala nga olwobeerawo ngaolaba omuntu omutaddemu ssente naye tava gyali otandika okunoonya kumukubira entuli olabe ng'ava gyali ye nalina omuyaye bwe yeekomba bw'atunula n'akalevu ak'embuzi empewo we bafuuwako mwana muwala kyoyagala kikuseeza naye njagala okatwale gwe taata Nikola ngulira akapya musiriwala tekisoboka siyinza katwala akimanya alina abasajja ab'ebbeeyi omanya okwana omuntu ng'okimanya alina abasajja bagenda omuteekamu ensimbi bikwera wa firimu eno nagamba z'abaana baffe bawano nagamba okubiranga Saalongonkenga n'akuyamba ku kyababbi toddamu kubonaabona n'ababbi nga Saalongonkenga waali akomya ababbi n'abakomyawo n'ebibbe byabwe mu nnaku 2 aziiza amalogo nagamba akomyawo omukisa gwe bakubbako bangi abakola emikisa gy'abannaabwe nga bagibba se bakola amaja gwe weyavuwala kubira Saalongonkenga ku 075 5305 61 agenda kubanga akuyamba kandi mutaka yali amanyi agenda funamu yamugaa ki kyewantereseza kyonsaba ekyo kwenika kyengenda viramu awo ngenda bwe nti sooka olindeko olingira ataddeko akadde kusumuko nangira mwantereddeko 5 yajja nga amanyi leero tagenda kulemererwa kale sooka yeke nkwehaaga bw'oba osaba biraka nkwehaaga emala yasalawo asaba eddayirekiti byasaba n'atabifuna ne bamusasula haaga kati ate tuba tuli wano nyindo zaminya yamusanga bewaaga kati ono n'amulengera kati kwe kulekawo oli n'ajja alaba ennyindo zaminya ekituufu ono gwayagaladde wa mabulooka wa Kirombe ng'otudde wano nnyindo zaminya ndi wano oli otya bulungi ate ejeeka ningezaako
ayogera mpola kyekiganye mukwano kwenya kubuuza oyo tumuyita tutya oyo jasi obi wange twasomanga naye wali ku kisubi bingo ina bangi wera ngamba kambadda obi ono ngamba bosikoluba naye obi okakati era okomeza ebya babula ono ebyo bikwata mpola nyindo za minya musajja watu soko ndegwe mikwano gyo tegijja negikulambulako ewakanga miwala obeera n'abasajja bokako ensoko engulu wakyo olina kubeera n'abawala bokka lwokuba ne balenzi lwokuba ne basajja wegendereza enjala abakazi abagamba nze mikono gyange gisinga misajja era nze abaala nedda n'omwana agamba mikono gyange abawooza mikono gyange miwala babeeramu ekirala kati ono omuyaayo olukundo yalina lwa ddala ate mwana mula yamutunuulira engeri gye kiri ni mulombe kireka munnange yamukeberanga kireka ebintu kyekyo nenkwagala nnyo misero nkwagala ate nange nkwagala ate nze naye ngendi sikwagala nange nkwagala gasajja gonna sigagala njagala gwalina omugo gwa musa oyogera ku mugo gwa musa then you are right ebitobibeeramu ebigambo towuliriza nze gwe njagala ate sola kugatikana musajja yenna awo kinzizaamu amanyi okuŋŋamba nti ongatikana musajja yenna abalala bonna bali awo nze alina ebyakabi nze ndeda sibyengenderako nze nkwagala nga gwe omuntu kubanga embeera zo zinsanyusa abangi boogera simanyi nnyindo za minya biki naye nze sibiwuliriza tukyagenda maaso nga bulijjo era nga nze nkuweereza nagamba ku muntu byokwatanga ebiseera kakati agalayo kasente n'obwamunda bwamuwedde kadira esente z'abali abagaga abamuwa n'agulira nnyindo za minya abakazi bakusobera abakazi ekituufu kye baagala nange ekyannema ono alinda kano kaalina kuba kano oba kano kabbaake jjukira ono atunuulira nnyindo za minya n'akalabanga ekibbiitu nga wononyoma akasajja naye ng'ate omukazi gwoyagala kayagala kaako ne kayitawo kalinga wano olaba abalaala ab'ente ne kayitawo omuyaga oba kano akalalo kaawa kumbe ke kakwasaganya ensonga gizza ku kkono ne ku ddyo talabaako mwana mulabe bakyusa nsonga zizza ku ddyo ne ku kkono naye ko kalabalaba dda efirimu egenda mu maaso mukwano bannange wa busaawa wa masimaati wa kalevu akajijike soko nyongere haga ennene buli waafuna haga afazaali aggwerayo kasente ke naye nensanga nze nonneweza haga eyo my friend esente zonna nzimalayo nesirekayo yadde akabwasiisi kati amubuuza kekaani katukolerako mu nnimiro zaffe eyo wansi tamubuulira abakazi bazibu katonda yatonda abakazi oteeka musenene obonaabona mukama akuyambanga n'ofuna omwana ow'obuwala ategeerekeka atadde ng'awenyere onoomanyira wa kaadi ono agezaako omanyi okubeera nga twogera ebiseera ebisinga naye nga muli ansa mwennyini mwolimu okulukuunyiza bwe abakazi mutugattika babyogereyo kumba oli muli ansa lyennyininyini tamanyi banne mukwano weebale banne kubeera ng'ojja akoma wano n'asiibula naddayo waka n'aloota ebiroote sente amazo ziteekamu naye nze nkubuulira akakazigo nkugjamu amanyo n'ompulira tolaako mukwano gwe nnina obuuzanga omugaga munakubuulira bafaanaganamuuko beera bulungi tonyumya abagagga nga ge toli mugagga amukudde sente amukudde n'amulekera bibuno manyi emitwalo 2 5 kana sajja kange wadde kampani n'ekikumi ne maama sajja kategeera ebintu akaakaana wadde kalombe ne maama awulira muli kimukwegamba kimukolera banne muyiga okutegeera ebintu bw'oba owulira ne tolina bintu genda ononye ebintu nagamba ebyama byonna ononyanga nalongo omuzaawula ku nsonga ezo nazo azikolako n'oba n'ebintu nga tebagenda kujooga batu ogamba omuntu surprise atuuka alowooza surprise kumbe olina kafundikwa kundiriwedde emirimu kaakati bintu ng'ebyo nagamba ensonga ezo zikwasanga nalongo omuzaawula ku 070777 818 mufune
Bas wetangawuzi yakomawo Kasirye John Bosco omuntu guno akolezanga sendusu agenda okulingizanga sendu kyokka sendu ate lwakyogalawo nga manyi tugenda kuyingira soka ovyonedda tosooka yingira sendusu naawe era yajjanga mulala bwe yeetegereza sendusu sokole waliyo aliyo etendegane mukwana ate kati ongoba mu nnyumba kaali yamugamba mami wange yazzaali wano kikirungi kati waba yazze tugenda kubeera tukwatagana mulabe nomulaba mami wetufaayo yamulemesa oyingira mu nju nekirala mukoowu yetaaga kweba akatinza ayingira mu nnyumba nga mwali yagira ku suwaddiiru yava mu kyalo ng'eri kakati mwana mula atandise omujja ku suwaddiiru gye yagiddeko kati yena bibeerawo naye nga mukyo mbadde nteesa tugenda afadhali tufune akafo akirupanya sina budde yayiga okwata ebijojolo by'ekibuga talabanga mwana mula wakojowa yamuga onesiga tujja kulaba afadhali kulwokuna tugendagenda aba wonna wona oyagala oba tunagenda nateete oba tunadda makindya wonna woyagala naawe afadhali twandigenze kati yazze nayina amanya agenda kutoolokoka mwana mula atandise omusalira amagezi mutaka atandise okutunula ng'esudde ekyuma empwangali soko ninyinza obutakwagala kyokka oneetaaga nkwagala tuufu maama yakulemeseza nembadde omwana asobola okuzanya amapeesa limu n'akukyanga dayisi n'oba ku mulamwa omuyaye yajja alina amaanyi mangi nyo agenda owulira gatandise okuggwerera kyogamba nti nno ŋŋende genda tujja kulabagana agambye ojja kujja olwokutaano ogambye lwakuna ate oyongezaayo gwe tofaayo gwe ku lwokuna kali jangu tujja sooka mu jjolo tufune prodde bwe tuva mu jjolo maama kale nga bakkaanya nagambye kyatukeera mu jjolo muganda wange keera ku makye wandege ya katale emmotoka ezipakinze nekireka ku shero suze zibalinza banagenda okufuna poloti mu jjolo oba kubira mbazira ku 0705682976 weefunire poloti mu kibanja mpola kamu kitundu kwe zitandikira kudda waggulu buli sente gy'oyagala kutandikira kamu kino ojja kubanga ogifuna mu jjolo kati kumbe munda abika yalinamu nnyindo za minya ate totuukiriza enkola zonna entuufu kakati tulengera alina gwafulumya katulabe bana